Jakano nabeera naye emyaka ng'etaano. Esatu gye twakola ku media butaweera buli wiiki. N'ebiri gye namulaba nga nkyali ne Haji yekka nga Haji Nadduli akyajja ku TV. Eri ku TV n'ogumu gwe namwogereza ajje ku mukutu gwange mpaka Jakana kutuuka. We shared a lot of people of the same age. Kati osooka n'ofuna fear. Osooka n'ofuna babiyita batya ebirooto eby'entiisa ebyo nightmares n'ogamba naye guno omulimo gwendimu era naguddukamu kaawo mukutu gwange ne gugwa naguddukamu kaawo ng'omwaka kubanga olaba kyokoleredde nga batasiga nsigo bakikungula omuntu ava eri nga tamanyi how did you come to do those shows. Number 2 ofuuka scared n'ogamba are these really worth stories to die for? Okitegeera bwe tujja okuteekawo alternative ideas ne Jakana ekituufu bino ebitugwako twali tubimanyi nti bisoboka okukola ki okubaawo. Vidiyo yamusibya bajja ne bamukwata nga bamuvunaana okwogera ebigambo nti nno okufa kwa Tumwine kyali kyebikiro okufa kw'omuntu omu mu Uganda ano kali bakasiki ate omu n'engoma zijja kukola ki eribambaga yennyini. Bwamala ofulumya ebigambo ebyo CID yabisalamu oluvannyuma lw'okufa kwa General Tumwine era byebigambo ebyamukwasa naye ebigambo ebyo teyabikolera ku mukutu gwange. Mukama Katonda asaasire mukwano gwange amuwe ekiwummulo ekyaki eky'emirembe. I for one Kanka Kapita Emmanuel a friend and forever a friend of Jakana. Tewaliwo muntu mu gavumenti eno yatta Jakana. Ngawe twabyogera ebyo bigambo. Pick this from me, sikyetondera muntu yenna. Bampita Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Mukama Katonda asaasire mukwano gwange amuwe ekiwummulo ekyaki eky'emirembe. I for one Kanka Kapita Emmanuel a friend and forever a friend of Jakana. Tewaliwo muntu mu gavumenti eno yatta Jakana. Ngawe twabyogera ebyo bigambo. Pick this from me, sikyetondera muntu yenna. Jakana Sulaimani Nadduli got an accident. Accident. Twayogera ebigambo bingi mu nsi muno ebyali bitussa ebyali bisobola okutussa singa waliwo yali ayagala okukola ki okututta. Eno process gye batuyisaamu ey'amakooti eya kooti yali ya bigambo bye twayogera ebitwaza abantu bonna abatafa ku CID era batuyita ne tweyanjula. It was tribal sentiments ezayita mu show yange nga zoogera ku ggwanga ly'abaki ly'Abanyarwanda. CID yatuyita ne ŋŋenda nze okosi ye Jakana yagaana okugenda but kitaawe yagenda. Haji Nadduli yakola ki? Yagenda. N'olwekyo ebyo sijja kubiddamu byogedde emirundi miki mingi. But I want to tell you akabenje ka mukosa. But naye nyigira nnyo omuntu eyakwata mukwano gwange nga mulwadde. Yamukwata mu video. Okay, kumusiba. Yamuarestinga n'atamulinda kuwona. Yali awonye bulungi era bamukwata avuga ki motoka. Bamulondoola yali agenze kujjayo ssente ku banka kuzuwa wamala
owa Uganda eyencha bali batandise okukola bonna video lwamala agenda mugulira lapeero kuba nali mweno field yali ayingidde nga mukoledde n'omukutu omupya yakana nga baguyita channel 54 nali mukoledde channel 54 bwe tumala okufuna challenges mpoza omwali mumaze okusikamu omugwa mu byenfuna no views channel yokuze nte byali byanfuna jakana yali tayagala byanfuna omusajja oyo yali tayagala ngako sente yali amanyi what I put in and what I get out of a YouTube channel kikyenteeka mu producing a video yeki emu kuba nali nteekamu amafuta videos twazikoleranga distant places twazikoleranga obulenzi nga nvuga amafuta nga nyina omukima okumuzzaayo oluusi ekyemisana ekitaganibwa obwo bwali bwa Sseruganda okitegeera he knew how much Captain omanyi how much someone can make from a video but you know how much fuel do you take to shoot one video era omusajja yali tayagala nko sente za YouTube wali twakkaanya nti agenda kozesa popularity okudevelopinga ebintu bino lawyer afune emisango era yali agifunye egy'amataka twali twagala kupangisa office ku Stera afuke counselor as someone who had studied psychiatrist era twali tumuvinga audience ye agiconverting emuwe emirimu than us shouting for the money we earn. Kati bwe yatuuka akabenje ne kamulemaza nangamba kanka komanyi ne madde amaanyi gali gembadde nkozesa mu kuvuga egaali z'empaka pikipiki z'empaka n'okukola emirimu gyange emirala sigenda gali gaininga mu mwaka guki oli omusajja yali adjustingawo nangamba lwaki kanka katonyambye nange programu zange nenziza ku mukutu gwange netandiko zifunamu ne tukkaanya bameka babiri era yajja wange waka kulwentebe ne tutuula awo waka wange ne tudesigninga ne tugamba nti tukole omukutu nga guli ratinga ku bika by'obwakabaka bwa Buganda 5 naye yagamba alina n'ebibiri ebyamanyi ebirala ebyali bidibiziddwa naye nga tayagala kubidibya kuba yabirinako history era ne mugamba kati omanyi tukole omukutu tugutuume channel 54 channel ey'ebika bya Buganda 5 ne tukola akalango ne tuteekayo ka promo. That was a process n'okuyomba nno nga tuyomba mu social media n'okuyomba nga twetwala but nali ngukoze nga tebanamukwata bwe yajja era ne ku lunaku aba bamukwata benyiigira nabanyiigira era mbamanyi abajja ne bamukima abasiaidi abamukwatira mu drone abaalimu I know them by names bona bo bayine yabalagira bakoleki bamukwate over some cases. Amanyanze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Yalina ekituli wano ng'okulya ekintu kyonna asooka kuteekayo mpeke kati ne bamulwisaayo ng'ate ennaku ezo zonna ze bamulwisaayo alina okuba yali alya okitegeera naye nga yalina empeke ze z'alina okusoosaayo nga tannalya kuba yalina ekituli wano ekyava kabenje bamukubanga ebyenda byakutuka bamukubawo ekituli nga babijjanjaba ng'era awonye ng'alya naye ng'alina kusooka kuki kati we baamutwala tebamukkiriza kuyingira mu nnyumba kusooka kufunayo ki kale bamukwata bubi tebamuwa rights ze ng'omuntu ze yalina okuba nazo ate ne bamubuzaawo ne tumunoonya ne Haji Nadduli kuba Paul Lwenjini Haji Nadduli yannoonya ne tukola video tutandika okumunoonya ne tulinda awo twatula ffenna fane awo akuba mu bagenero baki bambuulira omwana gyali tebaatubuulira tebadisclose nga waali kumutwalira ki ddagala bamala musuula eyo butuntumula n'alyoka afunayo akadagala ate nga ffenna tutyayo kuba ffenna baali batunoonya abakolanga naye nga ffenna batunoonya kukola ki tukwata so ensonga lwaki tewasobola na kuziika ekyokuziika ate kyali kirala ensonga etantwala mu kuziika yali ndala tantwala ebyali bivugu ate ebyo ebitantwala mu kuziika byali birala ekitantwala mu kkomera kyali kyekyo kuba nze banoonyeza wiiki ng'emu banoonyeza wiiki singa bbiri nga bateeka kapulime wange eri
gye twakoleranga video yegambye ekabowa nga bateekawo okukikomera kapulimo ngera batawanya nnyo abantu b'okukyalo bababuuza erinnya lyayo. We had that story. Sagala giddamu n'abaali banoonya bajja kuwulira. But bwe twali tukola ebintu ebyo evidiyo ezo twakimanya ebinaakola ki ebinaavaamu. Sijjukira yayintendinga kututta kutujjako buki bulamu. Mba mpaayidde. Naye bwe boogera ku accident balaga yali mu plan. Cavuton bw'obanga waliwo accident yali mu plan. Sagala nnyo bintu ebyo genda deep naye kambeeko kenkuwa nga kubuulire. Omuntu eyakonya omuntu ng'ali mu plan lwaki ate aba agenda mu maka yeetonde? Omwana yakona jakana mufuso lwakuba bw'omwogera atya gundi famire emumanyi yagenda ng'ebyo byonna bikkakkanye n'amiitinga Haji Nadduli ne yeetonda yajja ne kitaawe. Omwana yali yavuga fuze yamutomera akafuso ako yakamutomera najja ne kitaawe ne beeyanjula mu maka ga maama Saala ne Haji ne beetonda era Haji n'abagamba Mungu yakola ki yasalawo sajja mugumu nnyo ne bakwata ne miliyoni ya 40 ne bagasasula to cater for the bills. Jakana yaliwo in person akatambya ako nsobola okukakuwa kuba yajjanga ebyo bimaze ne yeebaza n'abyeyogerera. I was not there, he is the one who told me and I published him saying so. Nsobola okukakuwa ne beetonda era ne bamusaba ye n'abagamba ekintu kimu, taata wange bw'asalawo nti mbasonyiwe siina kyenkola ki kyembaagaza. Taata akoze eki asazeewo wabula nze mbasaba ekintu eki. Yalina pikipiki ye ng'ajagala nnyo nga bagiyita good husband. Yali wa piki nsaba muzeewo good husband ya bagiyita good husband eyo kuba mutomerera. Era omusajja ne yeeyama n'amugamba nti sigira ng'okyafuna obujjanjabi tuddeyo tunoonye eki sente. Actually baali basaba nti n'emmotoka eyamutomera babakkirize bagigyeyo bagitunde bafunemu sente. Era Jakana weyaviira mulamu bw'ensi eno nga bakwatagana bayogera ku WhatsApp naye yamutomera ng'atandise n'omuweereza ebifaananyi ng'alina abantu bye yaweereza mu Ndeeba. Yalina mikwano gye baatuma mu Ndeeba abaali ba family close friends nga abatuma bamu identifyingire pikipiki gye ono omwana yamutomera gyagenda okukola ki omuggula. Family eyo teyogerangako nange nze sibamanyi. But I think they would appreciate me really one day for bringing that information in public. Lwakuba wano mwana abantu bakonsiringa information baagala bakikkatira omuntu ki omu bakuwaayire bagende nakyo. But that family can come out tebaagala kuvaayo. But they know videos ne baba baziraba. They went there ne beekola ki ne beetonda. Jakana era we yafiira nga baagala bagenda mugulira pikipiki ye good husband. So bwe kibanga akabenje kaalimu olukwe, that was a matter of the family to know. Haji Nadduli is a major in the army. I think when someone loses a son or when he loses a child, like the issues of General Katumba, a general has the capacity, or a military person has the capacity to investigate. Number 2, bino abantu beboogera mbugundi mukesi nebuuza kanka kawaabira n'obukugu obuketta major. Kanka kapita jukira video zino kimanyi Cavuton twazikoleranga mu maka ga Haji okitegeera era nga akusunsula n'akumanya nti ono oyo omusajja yali kitange ti ye yantwala n'okuwasa omukazi ku buko. Omukyalo wange yamuleeta mu maka Jakana gwe nagenda naye kuba amakanze ge nawasaamu masiraamu. Omukyala muki yava mu maka muki masiraamu. Kati omuntu yali asobola okunsomesa how to behave nga ngenza okwogereza mu basiraamu. Haji Nadduli yanjogerereza omukazi. Jakana nga yo muganda wange gwe ntudde naye nga twogereza omukazi. Era ewaka ewange yayisibwanga nga taata mu maka Haji. Ne bwe nakola birthday party, my first ever birthday party nga mpezezza emyaka 3 nagicelebratinga. Haji Nadduli namuwa ne special gift. Namufumbira ekijjulo kya kamyu. Nga mwebaza
ebbanga lyamala mu nsiko n'avaayo nga wakayima lwatafiira muki Tamale emirundi yaliyo dignitaries bangi baali abakozi mu gavumenti baaliyo mikwano gyange bangi bakola ki baliyo bani baaliyo so twasharinganga ne ku miruki emu omuntu ajje ewuwo mu kyama nga azze Kampala kubako mirimo gyakola n'akyamako ewuwo n'ali ekyemisana oyo aba mu kategole y'omuntu akweraliikirira jakano of course twakiryanga naye Haji nga jjabu ajje Kampala asobola okukyama ewaka n'anywa olwendo lwaki lw'amazzi muze Tamale emirundi ne she ezimu zolaba zitwakola online nga basi zikoledde wakaawe ezimu azikolera waka waki wange avuga emmotoka ya bakimanyi gye tukolera najje waka n'anywa kabbiya ke akutrustinga ne mu mmotoka yange kabbiya ke kakola ki kabeeramu n'akasumulula era n'anywa bulungi nga weekali those things have happened people have trust naye social media yajja n'ebibi najja n'ebiki n'ebirungi ffe nga abakola mulimu we must embrace both mulimu ebibi mulimu n'ebiki n'ebirungi so the noise surrounding that this is ayogera byayogera but these are facts based on someone nze yabikolanga nga nabyenyigiramu nga ne the negative affected me but I'm okay time comes and proof is there yes sebo oli okay you know I'm okay nabogera I'm very okay wakati wa abantu mu abali batambulirako ensonga behind there je tutali byaterera bulungi buli kimu kiri in line kakati in line with kankaka family bw'osobya omuntu omukulu ne bwakusobya kikakata kuggwa omuto okumwetondera ekyokubiri bw'obanga obadde n'omuntu ng'akuwabula mu birungi bw'akuwabula mu kibi nakyo kola ki kikkirize muzeeyi Nadduli nga n'omwana we tannafa yatugamba ebintu tubiveemu yatuwa instruction temuddamu kola video ki yonna era n'akatinitini akaatutabulamu awo Haji Nadduli bw'amala tuwa instruction temuddamu kola video nagamba jakana tetuddamu naye ye n'alemerako n'azikola n'abalala that's why he invited other bloggers to come nze nga mugambye naye Haji yatugambye tusooke tuleke kino ekyakabenje ne bano abatusibasiba ku polisi kisooke kikole ki tupozingemu ku videos munnange yakigaana n'agamba kanka kakirabika gwe tukyayagala kunkwata ki video n'ayita abalala era eventually ne video yamusibya yagikola ne wamala video yamusibya bajja ne bamukwata nga bamuvunaana okwogera ebigambo nti nno okufa kwa Tumwine kyali kyebikiro okufa kw'omuntu omu mu Uganda ano kali bakasiki ate omu n'engoma zijja kukola ki eribambaga yennyini bw'amala ofulumya ebigambo ebyo CID yabisalamu oluvannyuma lw'okufa kwa General Tumwine era byebigambo ebyamukwasa naye ebigambo ebyo teyabikolera ku mukutu gwange Haji Nadduli bw'amala otugaana okukola videos ya proceeding n'azikola ne wamala ate nga bo skill zaabwe zikyali ntono mu kumanya kiki mu gavumenti nno ky'oyogera nekyotayogera newankubadde ebibi bingi naye waliwo ekibi ky'olaba nti ate omubi akikoze mutemu nnyo okitegeera twasigaza Museveni kuba yeewa ekisa omwogerako era n'otambula okitegeera Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira mu creatinga empire yammwe ng'abavubuka abazaaliddwa abasajja ab'enaale ate nga bamanyikiddwa kakati omuntu bw'akuzaala ate takutegeerera ne bweba nkoko era okobwana bayo ne bukola ki ne bwetakulira ekyokubiri omuntu yenna bw'oba olina entandikwa w'otandikira tobeera nga atalinawo okola ki w'otandikira sons of people who have served this government we needed to use the legacies of our fathers whether bad or good but we need to climb from somewhere nga oyina okukola ki but my idea nze kankaka yali yakuddira baana ba NRM baveeyo balaga an alternative view eyabwe nga ki bo kuba basomeseza of course zirasomera mu UP isasomera ku za government naye waliwo abasomedde ku bursaries z'abantu abali mu ki mu government naye nga tebalina nnyo kibagasa gwanga lino badda mu nguuli so gye twasooka okukola Tamale Mirundi Junior yali awaana President Museveni atukoze bulungi yaweerera baganda bange nze ndi mwana wa kuna nsobola okukakuwa kati bwe mala okukawuliriza n'enzire ewaka nga mukubira omwana oyo nga mugamba bye wayogedde si byagadde I taught that young man from how to look in the camera simubanja nga Pastor Igabwe yakinjikiriza
ne kitaawe Tamale Mirundi nanjigiriza bwe nakipasinga ono nkiyigiriza omuki omwana simubanja simuteeka simuvunaana kintu kyonna nga in a good face nga kitaawe bwe yanjigiriza. Of course kitaawe yansanga pastor ganjigiriza nga ndi ku TV ne ku hostinga naye yanyongeramu bingi. Gwani aba yakatandika okukola ku TV ng'olina Tamale Mirundi, one of the most popular guys when it comes to political commentary and analysis muri ne gwanga. I passed on the same good spirit nendeeta omuki omwana. For the very first time when Nsiro yategeera omwana gwe bayita Tamale Mirundi Junior yajja ku mukutu oguyitibwa TMO. Olaba abantu batandika ogwa associating ne family. Tolaba taata kwali alese n'omuki n'omwana. Yakola show nga wana President Museveni mugamba nedda Junior sijja giteekayo. Tosobola eyo shote koze byoyogedde tosobola kulinnya mbigere bya kitaawo n'obikola ki ng'ayo ayagala okuimitate nga kitaawe mu njogera. Then sikati Then ngayogera n'engeri gyalumamu amannyo ng'ayagala kulaga nga taatawe ne mugamba ebyo tebijja kukola ki toyina bw'osobola surviving mu katale ke kamu nga kitaawo akyakalimu. Era bwe nalaga ku muzeeyi Tamale Mirundi twayawukanamu awo wiiki nga 2 yaŋŋamba nakuganya okuteeka abaana bange mu media. Omanyi abalabe bennina nakuganye ne nkugamba toteeka abaana bange mu media yankyawa omuzeeyi nga wiiki semeka nennemerako ne nkwata Junior ne mukyusa enjogera. Junior oyo yayogeranga eddakiika ekinene mmeka 5 nempozinga ne mugamba wabye nenzijyayo ekitabo. Ngebyokogera byatayina oba no yali mwana muto nga tasobola kuorganize ebigambo byayogera bya bufuzi nga bireeta obuzibu. So nga nyino mupozinga addemu abyogere mu ngeri enki endala okitegeera. Kapitone ebintu byenjogera bino these are facts. Si byakugamba oba ki oba ki. Public yakibayinga nze nga interest yange okuzimba omukutu gwange. Number 2 interest yange okuzimba kaliya y'omwana kuba already kitaawe yali omwana ali mu ssomero asoma wali mu psychology. Then ekirala muzeeyi Tamale Mirundi nga yayanjigiriza I wanted to pass on the knowledge to someone for free nga nange bwe nagifunira. Bible egamba nti mwaweebwa buweebwa namwe muwengayo buki buwi. So nentandika bwentyo neŋŋamba nti omwana kapasing on information ne mugamba taata wo abakola NRM tomanyi ffe tuli batabani ba abakoze mu NRM tomanyi bizibu bibakola ki bona abyeyimbamu oli mwana mutoto jja kumala kutambula n'ekipya ekyabavubuka ekikola ki ekiriwo. Era I was successful mu shows nga 2-3 Bobi Wine identified the young man n'amuyita ewaka ngeri gyali ayogeramu. But that was my production anyway. Production bw'ogiwa omuntu omukujjukujju era naye yanguwa bw'ogiwa fala era tevaamu. Nagiwa Junior nga muki nga mugezigezi era n'asobola okukikola najja netukola. So omwana wamuteeka mu opposition nga si waayo ekituufu namuteekayo bateekayo muteeke yalina okubeerayo kuba gy'alina okuba. Waliwo okubeerayo nga ensonga ezikwetera okubaalayo ziri valid n'okubeerayo okuyisaawo kyonna kyoyisaawo. Kaakati ekigendererwa ky'okumakinga sure nti Junior ali mu opposition kale nali saagala agende mu bibiina byabufuzi. Ekigendererwa ky'okubeera nti Junior nenjagala akole an alternative kwali butatomeregana naani butakubagana na kitaawe. Ekyokubiri kino Capitol kijje kunze fe abaana abakulidde mu NRM tulina ensobi nnyingi ze tulabye NRM ekola nga tuzimanyi nti bagundi bakola bwe bati kubanga bagamba bageya nnyonyi namunye abeera ku njunga akola ki fe abaana abakulidde mu famire g'NRM tulina bye tuwulidde abali mu opposition batawulirangako abakuliddeyo nga tetubyagala. Nali saagala Junior falling a trap mu butego bw'abantu bawangalidde mu gavumenti ne bagyonoona. Nali njagala atandikewo ekipya ne bw'ataligenze wa Bobi Wine abeere neutral so si kujampingira ku mistake z'abantu abakulu ze bakoze including his father because his father works for the government. If you're working for the government you are collectively mwena mubeera collectively responsible for the bad things done by his bad elements in the government. Kuba tetuzaawula naawe abaira abawagira sometimes. So my idea of telling this young man that he do something different besides doing my own content was to make sure that he does not become part of the problems our fathers have created. But the good enough Bobi Wine at that time was supporting people.
nga sporting abantu nga solo ku identifying nti omwana no ku bintu byayogera ani agattako era yamu identifying amangu nakola ki namuyita. I had to guide that young man on how to behave when he goes to meet politicians, but of course yalina excitement nene nakwata batobe ne bagende magere wa Bobi Wine for a photo shoot. But once you meet Bobi Wine, it was a matter of discussing politics. The photo shoot. He embarrassed me and namuita ne mugamba, Junior, you embarrassed me. You could not go to Bobi Wine and take photos. Wali mugambye muzeeyi mpagirayo ne wali esembe okufoka bwa youth council mu Kampala. By then wave yali ekuyingiza mu kifo. Not a photo. But he enjoyed the photos nazireta nazindaga. Bwetosowa munenya capital nze munenya nze kanka kamunenya because ku foundation kwe nali muzimbi yali akimanyi nti nno nga etana bakola kintu kyonna akubirani kankaka namba 2 twayina ffenna babiri nga tulina taata waffe okitegeera ekyo zina taata waaga oyogera nti taata waffe ayiza okuloza wese bakutaata we nga tulina menta mu byaki mu byama taata waffe mu mawulire muzeeyi we nga ffenna bwe kirema tulina okuba amavi ewa muzeeyi Tamale Mirundi oba ewa muzeeyi Nadduli nze nejjakana Nadduli twakubanga amavi wani wa Haji Nadduli okufuna knowledge. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikulaka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. TMO ekyuse dda mu media choice. Transition eyo yali kuki? Transition eyo nkola TMO. Kati nyina abantu benali nkolagana nabo ne bagenda ne kati nkubulira fact. Njagala YouTube yange yali just YouTube channel. Naye mu maaso eyo nga nyina byengoba ebinene. Ne njagala ogenda okuwandiisa mu URSB mpandiise company abagiyita Talent Management. The official channel, Talent Management official. Abantu kibali bataputamu nga Tamale Mirundi, but it was Talent Management. Kati ngendo okutuukayo mu URSB okola ne musaaki waliyo company eyitibwa TMO okitegeera nga gyeri abbreviated as TMO. Kakati nenoonya Talent Management nga nayo gyeki ng'erinnya gyeriri already mu URSB. I had wanted to register a company ng'eyitibwa TMO as an abbreviation. Nenoonya name search nenkola search mu URSB Talent Management ng'ezo company gyeziri by that time nga gyeziri. Nengamba njagala kuwandiisa nkoze ntya okiwulira. In fact kyogamba abaregistered company batujulira kizibu ebiseera ebisinga okugenda n'erinnya erisooka neriyitamu ekyaddala kati Caviton gw'osoosa okutegeera ensonga eyankyusisa erinnya. Abantu bagamba awo omukutu nagutunda otunda otya omukutu gwa YouTube bantu bameka bagula emikutu gya YouTube wano ye ekirala emikutu gino gituwa ssente nyingi okusinga omuntu gyasobola okukuwaamu. Omuntu asobola kuwa ssente zikati nga bwendera kinga omukutu gwange Media Choice ogutunda olina okumpa akawumbi essaawa eno nojja nonga nti nguza Media Choice olina okumpa wakati wa $8,000,000 n'akawumbi kamu n'obukadde nga 2. That's how I rate it. Ngate nkuguzizza mukutu sikuguzizza kamera. Because I know nze wano ku mukutu gwange omuntu asobola kumpa akalango kamu omwezi nampa obukadde 3 oba 5. Bwe nfuna ba customer 5 nembeera nga nfunye sente. Bwe nkikola repeatedly mu mwaka nsobola okuzimbira abaana bange ennyumba kwemperera n'abaana abatali bemperera abalala. Nti omuntu ampaayo akalanga awo ne mugamba mpaayo akakadde nensasula school fees za ttaamu ejja ne mu wakati obulamu ne bugenda mu maaso. Kakati nagenda nga nnyina interest ey'okuwandiisa
kampani yange olw'ebiruubirirwa ne YouTube bwetandika social media bwatandika okubeera popularized twatandika okubiwulira mu UCC nti atali muwandiise bajja muggala okitegeera era batulistingako awo simanyi byakomawo babireetako olw'okuba mulimo ate nga nze nalina okubeezaawo omukutu bannange bonna kwe baliko nga nannyini kintu omanya I took step nengenda mu URSB nga njagala kuwandiisa nensanga ng'erinnya gyeriki I went home nengamba banaye bwe nkyusa erinnya ng'abantu bantiisa bw'okyusa erinnya ba followers bajja kugenda biki era nenkola graphics omupya nengikyusa ekyokubiri waliwo ka factor akalala era kali mu family ya Tamale Mirundi bwe nkyazanga Tamale Mirundi nenkyaza ne Tamale Mirundi Junior Mirundi Junior bwa graduating yatandika okunfuukira ekizibu ng'alowooza nti guno omukutu olw'okuba yagutuulako gwali gwa kitaawe okitegeera naye nga Tamale Mirundi gino emikutu tamanyi nabe bagiggulawo Tamale Mirundi senior yakola bukozi programu ze okitegeera eventually nagimunyonyola kati muzeeyi ayagala nnyo social media ajagala era kizibu nnyo muzeeyi nakati ku ddwaliro kwali yali ampise tukole naye neŋŋamba kati nga mulwadde ye bw'omusisinkana awo akugamba kanka kagenda okole bwoti ayagala nnyo okukola kuba that is his life bw'omugyako media obanga it is me to understand that the situation kakati muzeeyi namunnyonnyola akasonga akalala kagunkyusiza owuningire ddala be baana ba Tamale Mirundi abamu okutandika okugamba nti gwa kitaabo naye Caviton lwaki oba okanya omuntu tomanyi bagulawo YouTube omanyi omuntu bwakola ki ne batandika okugamba ogwo gwa kitaffe gutuwe ebiki nga tebamanyi gye nava obutamanya kiyinza obutabansobi mu kaseera ko naye wabannyonnyola bakitegeera kaakati nabannyonnyola si bangi nnyo yali omu ne baganda be kali nga bamuwagira tonenya baganda ba muntu abawala ate kumuwagira bwe namunnyonnyola era ne yeefuula nampulira zibi ne mukolera n'omukutu y'omwana gwe nasooka okukolera omukutu ne mugamba totawaana Tamale ne tugende wa muzeeyi Tamale Mirundi twali wakaliga Tamale Mirundi akwata $1,700,000 namugamba tukayana na kanka kagenda okola ogugwo omukutu okitegeera guno omukutu gwa kankaka yamwennyonnyolera namugamba guno omukutu gwa kankaka yali agulina nga lwokyali mwana osoma yali agulina ng'akola ku TV nga nange nkola naye ku TV okitegeera yakinnyonnyola n'angamba kankaka gw'oli mukulu ono mwana muto muleke nampa ssente nangamba jangu okime ssente okolera omwana ono omukutu ogugwe ekirala nga bakoonagana nga tebasobola kubeera ku mukutu gwe gumu ne nondawo priority ani ansingira ani gwe nyina okubeera naye kuba oli ali reliable ate alina following yekitaffe mu bino ebintu bye tukola kaakati ekyo bwe kyali ako kaali katono but the main issue I changed the mukutu was to register officially and have a company in that name okitegeera bino ebisigadde Tamale Mirundi yakola omukutu nga yeeyambisa waliwo abaali batandisa omujjako interview ne bamukolera omukutu ne bamulimba omugulako kamera bane sente bazimubbako bazikayinirawo ne bazirya n'akola omukutu guno n'aguvaako official neera nasigala mu hostinga ensonga ezamunjizisaako zaali ndala ensonga ezamunjizisaako yayagala nnyo social life than politics ate ng'ebyange biri related mu politics nga sobola hostinga muntu gwe bakubya ebifaananyi kiisi biki ebyo n'abakazi banonze abo si ye content gwenkola ki yes ebivulu ebiri mu kibuga Capital obikola bulungi because that is the type of content following yo gwe choosinga era tova nti sijja nnyo mu bino eno kimayo kye wali agadde ekiseera ekyo okitegeera nze omukutu gwange ate gwabiri nange eno sijja kizibu gwe wali osanzeko omukutu gwange nga nyina akavulu njogera nnyo ku shiba eyo mwe mubimanyi Capital nze bwe mbiyingiramu n'omutima gunswaza ngamba ate kati naye naze simanyi mupiira simanyi bivulu so bwe yayingira ennyo mu other social life olwo nga bakasuku bazze bakoze emikutu baani nga weebali tofitina muntu n'agenda mu mikutu ne bwe twakolanga Makerere twashutinga nnyo video Makerere ng'akyasoma nga gye musanga waliwo abaana abato aba university abakoze emikutu nga bajja ne bansaba tuhostingeko ku junior ne mga junior tolina kubuuza nze kuhostinga gwoba owulira wabula bwe kikutuulangamu onkola ki onkubira n'oŋŋamba onanjogeza ebyo era junior muntu yankubiranga ne tukubira omuntu ne mugamba ebyo shoje byayogedde tobiteeka bijja muleetera obuzibu but omuntu bw'asajja kulakola byakola ki byayagala so naye ndabanga alina okubaako emikutu egya social life mwakola ki gyagenda guno tuguleke ku mulamwa gwaki kubanze siva ku mulamwa so bwe nagenda okuregisteringa nga kampuni eyo teriiyo nenzija nenkyusa erinnya nengifuula Media Choice Television nalina amannya nga 8 but I chose Media Choice naye nembaako lawyer eyampa amagezi nti you can have a company mu linnya lyoyagala eno
eno nebeera subsidiary. It can be part of your company. It can be just a trademark ey'omukutu gwo. So officially byonna bwe nabikyusa ne ngamba kati nkuze njize production tandise okufuna kasente akasobola ogula equipment lwaki sigenda mu film production as an alternative nga bankubye mu politics. Bwe banjogerera ebigambo ebingi ekituufu natyamu nenjiyo alternative to stay in the job but hiding in the shadows. Bankuba nensooka omwaka mulamba gwanzigwako nentandika oyingira ogwokubiri ngeno ye business yange egudde nenjiya neŋŋamba kati ebyobufuzi kirabika bijja kundeetera obuki ne mukwano gwamaze okufa weereegaleega era nyina amaanyi mangi okudda. neŋŋamba kati kandi gyesalinga company nzire mu film production. I produce film nga kanka kati bandabako wabula nga buno obugambo obitawo ng'olabye film nti yabadde James Cameron naye nga James Cameron kakasiti koko obugambo nga wenjagala awo nze wemba mbeera okitegeera. So film toziteeka ku guno gwa media choice nzikola ate kati tezinaba nakugenda mu nsi nzikola as a job nenzicreatingira abazikola era gye baziteeka manyiyo naye teri muntu asobola nakumanya nti eyo kanka kayi yakoze eki yagikoze mu kaseera ako nga nsirise. But of course the return of kanka mu bino naligisenga company gye bayita East Prime Film Production Company ngeri registered East Prime Film Production Company nensigaza omukutu gwa YouTube nga gwe gukola bino ebyobufuzi emikutu emirala neŋŋamba gikole njagala okuventuringako mu bintu ebirala nga comedy eri abaana abamukola nga tebalina platform eri abaana abakola skits nga tebalina platform. Bwe nkoze emikutu gy'abantu kuba nange nyina bentandise nga nze nagikola nemmanya nti wali ate nga ne bwogumu atasobola guddukanya naye ate nga bw'ateeka content wa Capital ajja kutambula afune mu kyafuna ne Capital afune kye yajja okukolera. So nengamba East Prime Production netandika okukolera ebintu ono contracts sikyakolagana na muntu except tamala emirundi yekka sikyakolagana na muntu without a contract. Era abantu abangi boolabye benkolaganye nabo tukkaanya nakanya ne muzeeyi Aligaweesa papa Jumba Lubo Aligaweesa nti obuwangwa nennono nabo bwetaaga okupromotingibwa mu nkola eri digital ne tukkaanya nti mpromotingamu ebirungi nga betulwanyisa n'ebibi ebibulimu obutemu kisaddaaka baana kikwata bakazi mu masabu owulira let us put an alternative ku kintu omanyi neyimba nnyo mu bintu abalabye batya neŋŋamba abantu batya nnyo bino ebyobusamize but it is culture nono nsinze nagikola let me provide an alternative ne tugamba nze ne muzeeyi Jumba we can era endagaano yaffe weekoma kanka services are rendered after an agreement oba eri monitale oba teri monitale oba njifunamu sente oba sigifunamu owulira you have kati ekyokubiri nenzija nendaba abantu abamibwa omukisa ng'ate bamugasa eri eggwanga ng'abali mu bifo babatuulako ng'omutaka Kasujju Lubinga musajja muzaali tolina bw'osobola kikyusa naye nga bw'asaba media zezaalibadde ez'Obwakabaka tezimuwa ki platform nga muzeeyi bw'oba olina ky'oyagala okwogera nange abantu bakola ki bandaba n'agamba okay exclusively siina munnamawulire yenna bwe nkola ki jangu nkuyise mu mikolo gyange ogiyitemu nkutunulemu mu bujjajja nabo oba tolina mutima muki mubi nayo nentuukayo nze sekuluntaza nagambye Capital nze sikola ki nengenda nenzinga ate omusajja omukulu akuyise gwe kanka kagwana eyegeziwaza nga ginyooka nga bantuuza mu mikolo nga Kasujja ngamba nkulabye mwana wange tolina mutima muki mubi ojjanga nenkubuulira nakugaidinga nti kino kikoze bubi because one of the type of contents yes nkola bino ebya bulijjo nene culture yange inayo ngikolera wali kuki ku content kati nga sinakola kintu kyonna ate okibuuza Kasujju you must consult nga bwe nkugambye no nagiconsultinga bw'obanga onayogera ku Kabaka ekintu genda mpola kuba oli ye yamuteekako yamukola ki yamumanyi bw'oba olina kyokoze ng'ensobi ne bakukriticize ng'obuuza bubuuza eno ti bannange kye nakoze kibi weetonde video gijjeyo oboogire so ne bampisa muzeeyi Kasujju akayita Kasera nantwala mu Kasera ne banteekako ebbombo
Singa batandika okebera ne bakebera omuntu oyina omukeberamu muzeyi nampisa mitendera jajja Jumba yampisa mitendera kwegamba omulangira Katebe ye mulangira akulembera ne Ssaabasajja Kabaka nga ye kabaka w'emisambu emizimu abalongo n'amayembe okumusemberera eriiso lye lyokka abaakulabye nti gw'oli musajja mubi era Caviton ekintu ekikyasinze okuneeraliikiriza mu bulamu bwange n'obw'abaana bange ye muntu gwe nkoze naye vidiyo okufuna ekizibu kineeraliikiriza mba mu bweraliikirivu ne ngamba bannange omuntu keyayogera bw'atagenda agamba nti kuba abantu abamu bagamba kati omusajja abadde yeekwese lwaki omuleese mu mawulire n'abalaba emawulire ekituufu mwebali asobole okulaba vidiyo n'agamba ono agenda kunzija omugaati n'akola emuntu ekibi ng'ate wabadde paati ey'okumulaga mu mawulire so mu mawulire muno munnange tufuniramu ebizibu naye kibayita professional hazards mulimu ebijjanga bya mulimu so that is how wenze nkola ebintu bino I registered the company Media Choice nebeera a subsidiary of Israel Film Production Company wetuli ebisigadde byonna social media TikTok biraningira era omuntu waba akolagana nange ku bye nayiga you work with me under a contract of East Prime Film Production Company ne tukisayininga wali nomparolozi nombuulira quotas mwonansasulira oba nokansasula nembeera nga nvunaanibwa naawe ovunaanibwa kati bokera ku makyano neegaana nti nayogedde ebintu bino yabinzije mukamwa nga nkuga nedda kati abantu abapya nayiga no basayiningisa ku script bintu bya serious omuntu nga ngenda omuteeka mu show yange nga byagenda okwogera sinze nabimugambye mubuuza sebo ogenda kwogera ku nti kino olinamu obuzibu n'omuntu oyo abantu lino obasibulina gwe tofaayo oli wa mawulire mugamba okay mbulira byogenda okwogerako nembikola ki nembiteekawo nembinootinga ku script mu fayiro yange era gyali abikolako neŋŋamba olunaku bwe rutina miitinga gundi yali ayagala kwogera ku bino byayogera bibye wansi ka disclaimer weekali nti omuntu ono byagenda okwogera bikwata ku ye n'ebibyo by'obadde oyagala n'ebyange bye mbadde njagala ne mugamba nja kukubuuzaamu bino na bino n'asayininga wansi nti nzikiriza okola sheeyo ate sineesiimidde okitegeera kakati njagala omuntu akere ku makya aveeyo aŋŋambe nti ebigambo byeyogera oli nina gwempalana nabimutaddemu buteesi era nga bawanga amagezi abaana bakola ku social media ndera bakola ebintu byange togenda ku story n'okwata muntu najjaleeta bintu olwokuba alina effubitizi ku munne gwe naayita ku mukutu gwo n'akuba omuntu n'akuba bizinensi ebaddewo generation ey'omuntu n'akuba profile y'omuntu omuntu yasasula ebitabo yasoma omuntu waba naayogera ku muntu tokigaana kuba tumanyi bagenda kwogera naye muteekawo enkola omugambe ti ebintu byogera bino naabi owuninga nti ye tuyiribe kale ng'oswikinga kamera oteeka on nga mutandikirawo kwe kudda kwa Kanka Kapita ku Media Choice kwakolera emboozi ze ogenda kusooka ompa amakulu g'akagambo seasoned journalist kuba ndaba okataaginga nnyo nze akagambo ako leka twogere kagambo ate nkubulira lwaki nkaagala n'okwekozesaako wetugenda seasoning is a process efumba ekintu ne kijja obulungi nti lujja simanyi nnyo kyoyagala kulya oli n'akikufumbira gw'ate abaddeyo gye bakifumbidde n'owulira obuwoowo obulungi noga kyekyo kyennyini gwe mutendera gwa munnamawulire ayise abuuse ebintu ebikyasinza okukyalenjinga naye n'osigalawo n'obaawo ng'oli unmoved kwegamba bwe kiba kyuma kiba kiyise mu ssasa essasa yeeyo gye bakolera ebyuma ebigumu okimanyi nti ekyuma bw'oba onaakisala tokisaza kyuma kisalibwa kyuma naye olowooza lwaki kino ekyuma kisala kinnaakyo nga nakyo kyuma kino kyo kiba kyayita mu mutendera ne kiguma okukkirizibwa okusala byuma binnaabyo to be seasoned kwe kuyita mitendera egyo gyonna n'oba mugumu mu mawulire kwegamba n'ofuuka naggwano sigamba nti togambwako naye nga byokola okola ki obitegeera ate nga bw'okwata ku nsonga ogiremerako ne bwe bakutiisatiisa ekyo ye munnamawulire era bw'okeranga n'ogamba nti amulujja a seasoned journalist emitendera oba ogikutteko n'abakuwulira oli bw'akisoma bw'ati agamba bwe naaba ngenda okusitulako mu lujja newankubadde musajja mutono azitowamu
kyekinkozeseza akagamba seasoned journalist omwami Kankaka Peter okuva ku Media Choice. Personally waliwo emboozi z'okola ebyaddala ng'oli omu wekka mu bangi nga bangi baliyagadde okuba nga bazikola naye obuvumu buno kiki ekikuwa obuvumu? Nze nazaalibwa mu trouble. Nze waffe gye nava mange Namiro Harriet Diana ne kitange Oweekitiibwa Ssenkungu Peter ab'omu Kitengeese Masaka. Tobagenda nnyo n'olowooza nti nno kijja kuba kyangu. Famire gye nakuliramu nze nagenda okulaba omuntu gwe nasooka okwa-identifyinga mu bulamu bwange bali bana abasajja ba Museveni ba General Kale Kaihura ba Vincent Bamulanga Kisempijja. Ewaffe gye twakulira waliyo entalo z'ebyobufuzi kubanga taata wange munnabyabufuzi. Ngera tutuukako n'ekiseera nze gw'olaba bwe nali nsoma senior 4 kitange yanzirusaako n'ewaka nankwekako mu kigo okumala emyaka 4 nga sidda waka. Mu byobufuzi waliwo lwe bituuka ne bibaako akaseera bino ebyobufuzi byaba Museveni bino bwe bibadde bituuse omuntu omu bw'ayogerwako yefuula kiwaji n'ayagala okutta banne oba ddiirwa ezimu ezibeezaawo abasajja abali mu gavumenti abo boolaba ziba nnenemu. Kakati gye twakulira ewaffe twakula kegamba omanyi kye bayita okuwoola kwe kukolokota omanyi bwe bakola gino emiyini omuyini oba omulawo ogugoya akawunga guba muti kiba kitinga kiryawo shapeless naye okukiwoola n'okifunamu shape egenda okugoyera akawunga eyo eba sikiru be bazadde baffe sikiru gye baalina okutukuza. Kakati ebintu ebibatiisa lujja ebisinga nze nabiraba dda sitya ddenja. Nayitayo. Kyoyita mu ttanuulu. I have been in several challenging situations mu ggwanga lino. Ekyokubiri nze nina obwagazi bw'okukyusa embeera abalala gye batidde. Naddala embeera y'omuntu okweyita kiwaji nti tayogerwako. Kubanga siwulirangako nti mu Garden of Eden Katonda bwe yali atonda waaliyo lujja. Boogera ku Adamu. Lujja bw'ajja n'agamba nti gundi mulemeddeko mu bintu ebitaliiyo ensi eno yakwebeereramu. Somehow ebintu by'olaba nkola mbijja mu nze Kankaka tunulira ekintu mu society neneewa omulimo okuba paati y'okukitereeza n'okukijjawo naye teguba mwangu kubanga n'ayaba yakisobya abalowooza nti w'amaanyi tajja kusobola. So bwagazi bwange okwata ku nsonga ezimu n'ekirala nakula n'omwoyo omukulu. Omwoyo gwange gunsinga emyaka guyina n'ebiragiro munda munze bye gumpa. Buli otunula mulabewo mu maaso straight alaba ekyobutonde ekikulimu era alina okitya. Ekyo kinyambye nnyo mu nsi muno okukola ebintu ebisinga nze nga Kankaka. Ekisooka ndi muyigirize tosobola kunsanga busanze awo neneekomoma nti saasoma. Emakerere nagendayo n'ebbuuku nagitta. Actually nasomera mu kyalo but I was top of my class. I was among the people saagala kwewaana nnyo naye mu masomero amabi gye nasomera nasomero Lwanunde mu primary school ya Bonna Basome bayitayo mu Kitengeese Lwanunda ku sub parish Museveni bwaleeta bana basome taata wange nti we naale Museveni n'alagira abantu bonna bali mu kyalo nti ntandika nammwe manyi Masaka tewagira nnyo enaale mu baddipi nnyo ebyafaayo bya ddipi kati taata waffe abantu ne bagaana okugenda mu Bonna Basome abantu b'Masaka bakubanga buli project ya government ekoleddwa era nga government bebe n'abakola mu project egiyisa mu Bukatuliki olubajikiriza naye kitaffe bwe baleeta kye bayita bana basome yeewaayo nanzija mu ssomero yali ya private n'agamba Museveni yatulagidde abaana abaffe be tubatandika nabo abaddipi bwe baba project bakoze eki bagiganya era newankubadde mu Bonna Basome eyo bana yatandika Bana Basome n'afuuka bonna. At least I was top of my class nengenda mu secondary ne natuuka Makerere. I was among one of the best students in my course. So teri muntu asobola kuntiisatiisa mu kibiina nayitayo obuyinza nze nabulaba dda nga ndi muto eno power gye mulaba abantu gye bawoldinga n'olugezigezi. In fact ku ky'okusomaawo kyo kigirewo ddala sooka otuyiseemu awo katono nnyo mu kusomako abantu bamanye nti gwe bali naye muyivu ku kyonna ky'onaamulumba. Maama wange Namiro Harriet Diana yali mukyala musomesa
natandikira mu Good Home Primary School. Good Home lyali isomero lya taata wange n'omugenzi nkojjaaka nga maama wange ate gy'asomesa. So nze gulaba natandikira mu baby class. Saabuuka nursery nga bwe nawulira Mpuuga ayogera nti yete yasoma nursery. Nze nagisoma. Benyingira primary bantwala Lwanunda Primary School. The secondary nenjiyitamu nengenda mu St Martin's Vocational Secondary School. Somero lyeyo na Rosario. Wenvaayo kitange na enrollinga mu Aga Khan. Masaka Secondary School. Twagiyitanga Aga Khan edda. But wajja waawo omusajja eyali omuzibuzibu ennyo, head teacher. Ng'agoba bakatuliki ennyo. Essomero ng'ayagala DC gazaamu abantu nga baki basiraamu. Akavuyo k'amasomero g'e Masaka ako bwe kajja fa bakatuliki ne twetegula kuba ekyatutwala mu ssomero eryo yali head teacher gwe baali bayita Sendagire. Omusajja oyo yali musajja mulungi nnyo. Yali head teacher wa Masaka Secondary 2 between there nze we nagenderayo. Bw'ajja n'akola essomero ku Bwala Secondary School ewaggulu ku lusozi. Fa abaana abaali abakatuliki abaali bawulira tunyigiriziddwa ne tusaba abazadde ne batwala mu Bwala Secondary School. Nakola arts. My combination was Hague stroke Luganda. Nenjikola bulungi nnyo nenjiyita. By then twali bali batugradingira ku points 25 na points 20. I got 20 points. Ngoli mugezi mu Makerere University. Makerere University najjanga taata wange, nyina taata wange omulala omuto yali azimba essomero ebayita Mount St Henry's High School mukono owekitiibwa Robert Kasozi manager ku CBS awo. Kati najjawa kitanga amagezi nti taata wange naga asenkungu oli muganda wange tokkiriza mwana kusoma n'atafuna muki mulimo tuzimba ssomero omwana agenda akole ki asome okusomesa. So I enrolled in Makerere University ne bampa course BA Bachelor of Education in Arts. I'm a major in geography and a minor in economics. So you're a professional teacher. Professional teacher nensomesa natandika okusomesa nga ndi mu first year. Someseza abaana bangi nensomesa waliwo essomero lyavaawo lyali ku Lubaga Road abaliyita Kisende College. By then bali Kisende College. But ku Lubaga Road okwo kuliko Abasomali abangi n'Abaeritreans. Omanyi nali mu kujjukujju nnyo. Natuuka mu ssomero nga ndi Makerere mu 2009. But I enrolled in 2008. Naye bweyingira 2009 nenkizuula nti ssomero gye nagenda akasente k'obusomesa kaali kaki ate nga nze kankaka gye nava eyo gye nava ng'ebyakasente ewaffe nga akonda bakatini ke bampa. I needed to facilitate my life with a salary. Kakati nagenda okulaba nga kwawo akasente katono netonderawo adult school in the same school mwe bali bampadde omulimu Kisende College. Nengenda ne wadi teacher ne mugambo manyi in the evening wana abaana babakola kintu classes zibira empty ne mugambo manyi mpawo class emu ntondewo adult education kuba ku Lubaga Road yako kwaliko ye bayita refugee law project nga aba refugees bano bali kwayalinga okubanga alina olulimi lwamanyi lwonna Basomali abaki nga balina olulimi lwebakola ki lwebamanyi. So ne musaba class nentonda wa adult school mu Kisende College omwo nga ni mwana muto zanayingira Makerere nga ndi how many years 19. Yes, Makerere University. Banze 18th birthday yange najikuza already maze senior 6. 18. So 19 I was enrolled in Makerere. So by 20 years na intandika wa adult school. Waliwo n'essomero eddala lyali walinga okkiranga ku Pride erinya ndi erabirwa balitanga Citizen or something. Erya secondary. Nayo nensaba bampeeyo abaana nayo wali adult education kati nga abaana abavene wange nga simanyi Luswahili nga ate benyina okusomesa nyina kujja mu Luswahili mbateeke mu Luswahili nekola ka adult school waawo wena nga nsomera Makerere naine essomero lyali esomesa balitanga Najja High School yali mu Kisekka. I think now the building was sold by that Najja bali basebantu banene nnyo ekizimbe kya Najja mwalimu essomero baliyita Najja High School. Najja High School there nga ina ne campus endale Kabowa. I was a teacher there nga wali essomero na Mugongo baliyita St Kizito lyali lya teacher munange nensomesako mu ly'Abasiraamu nga nze mu Katoliki nze kaalimu lya baliyita Namungona Salafu School namu eririmu abaana abangi eyo nga nsomesa Kamasije nasooka nsomesa Luzungu byali byakweyi obusomesa wabukola nga nsoma nga nkyali student mu Makerere ekyamawulire kiyingiriramu kati Pasaiga identified me ng'omuntu
I want to tell you the truth. Nyina we nalindi ekawaala mu biseera by'okukyusa TV ziza ku digital. I was conversing with someone sigenda mwatuukiriza. Nali nyumya n'omuntu nga twogera byabufuzi. N'akoowa ndowooza yali akooye. Bwe yakoowa n'aŋŋamba naye musajja ggwe ng'onyumya tomala. Ebyo ebintu by'oyogera birina kubeera ku TV. Nze gw'obinyumiza. Nze saagala byabufuzi. Genda wali ewayiga waliwo TV. Ye yannyonnyola kuba nze nalinda ba TV nga nagula kano ka Go TV. Omanyi buno Go TV. Kadikoda ka Go TV edda. Waliwo muyayi wange yakaŋŋamba nti kalungi. Naye nkagula before TV nga tukyali ku analogo. Kati TV zagenda ku digital nga simanyi. Ne baŋŋamba TV zonna baazigambye zinagenda kuki era Pasayiga ayina ki TV. Awo we twali tutudde awo nyina we nali ntudde mu kawaala naye nakakalina kwembeera kawaala olwo nansala navaayo mbeera kawaala. Kati ne ŋŋamba naye ne nfuna ekirowoozo ne ŋŋamba naye wamma nze manyi kino nakino nze gwolaba wano ndi embedded somewhere mu kutegeera ensonga. Ne ŋŋamba lwaki siwandiikira Pasayiga proposal ne ngenda ne ntunuulira ABS TV ennaku 2 nga ndaba programs ezikola ki eziriko. Kati kuli program ya byabufuzi. I proposed the show nga bagiyita The Patriot. The Patriot abali bagiyita The Patriot nga jemuwa The Patriot mu luzungu ate nga TV ya Luganda nga ya Luganda. Nze nawandiika proposal mu luzungu nga njiwandiika nti njagala okutandikawo show gye bayita The Patriot. Pasayiga was a very creative man. Bwe namuwa idea ye nga ye n'agifuula n'agifumba. Nayina abannemesa ku TV ogigendako. Ennaku zino nafuuse n'amwatulira nabo nja bakubuulira. Bwe nteekayo proposal yange Wayiga, I came and proposed to Pasayiga nti TV yese etandise naye tosobola survivinga mu ggwanga ebintu by'obufuzi bino n'ebiyamba abantu. TV erina okubawaayo ki show. The guy listened to me and told me naye gw'osobola ki bwe nga gw'osobola. Omanyi Pasayiga yali ayina kamera ze ne TV nga yasasula omusolo akuteekayo. Yasasula omusolo ye nannyini TV kamera ze kizimbe kike nga bw'ojja n'omuliramu nti muzeeyi njagala kukola nga ayita Shuarezi ono mbw ayagala kukola ku TV. You needed to explain to a man that yosobola. Ekyenjawulo nti nze najja ne skill nga ndi muyigirize nga waliwo ebintu byenjogera nga tabimanyi. The guy challenged me n'aŋŋamba bannabyabufuzi ki b'omanyi gwe oyagala okukola programs z'ebufuzi naye ogenda kuleeta ani akumanyi. Ako kenga ke kazannyo. Zinave wakitange Senkunga nyina diary erimu buli namba ya minisita ali wano mu Kampala nga nnyingira Kampala. Namba wazijjawa taata wange bayenaale yali connected ne baminister ne baani ng'enamba ezo nzina naye nga sizinaako mugaso. Nga sizina nga nzirina naye nga sizinaako muki mugaso. Pasayiga n'ambuuza twali awo nga tuli babiri tikanka koyagala okukola eyo naye ani akumanyi bani boogenda okuleeta mu show. N'aŋŋamba nampa tasiki 2 nga tuli mu ofiisi ye. N'aŋŋamba olinayo munnabyabufuzi yenna gw'omanyi omukubire ndabe. Nali nyina ennamba y'owekitiibwa Speaker yawummula Edward Kiwanuka Sekandi. Ng'olina zaaba yabasembayo. N'engikuba n'agikwata. Ne mugamba alo muzeeyi ti alo gwani tinze kanka Kapita mutabani wa Senkungu Peter mutabani wabulirawa n'enjijjako. Awo bookubye nali sisonza mukkiriza kunchalenjinga birala nenjijjako nibwa muzeeyi nagwo omulala gw'oyagala. N'aŋŋamba nga 8 October Buganda lwe yakola independence lwe yafuna obwetwaze njagalayo omukungu omu Emmengo tumuwe show ogihosting genda mu office ya Katikkiro bakuwa appointment. Naye nze nyina ebintu byemmanyi ku Katikkiro Mayiga nga saabyagala ekyo nkikubuulira ebyemmanyi nga saabyagala mu buweereza bwe si mu buntu wabula mu buki nga ngenda Mmengo ofisi ye nagiyitako nembako ofisi endala mwenkola ki nenyinyonnyola ekigendererwa kyange era ne bampa Omumbejja Nasolo n'Omulangira Simbo bajje ku show yange neneetegeka nga simanyi na batunulawa mu kamera nti otunula bwoti ng'oweereza ku TV. Nafuna bufunyi katebe nga nyina ne ba guesti nga simanyi na TV
omanyi Pasaiga alina TV kye nga kinene nnyo bakyali inchi bakikumwataano mu office nga kiri wali bwe kiti nga bakizimbira mu kisenge nga bw'oba okola eno weeraba ne nninda kimu kweraba ku TV kyewalinda kyokka nze natula butuzi mu kamera ne nninda okweraba ku TV. Now because Sheno Pasaiga yagimpa Pasaiga ye nominating okubanga ye producer wange yagirimira mu kifo ekyo yagamba nze ngenda okubeera producer wa Kanka Kamusheeyo nafuuka producer wange ebbanga nenkola program eyitibwa omukulembeze w'enkya nga ngikola kiro nga nkyaza bannabyabufuzi bwe twayitira mu kalulu awo akabiri oba kali 2016 sika 2016 akokulonda before 2021 yali 2016 nentandika okukyaza abantu ku TV 2016 yes I was there 2016 nentandika okukyaza abantu ku TV bannabyabufuzi later obulwe bugwako bimanye ebyobufuzi bikakkana Shone gwamu amaanyi awo nga Pasaiga takyajagala Pasaiga nangamba naye lwaki toleeta Tamale mirundi mu show kubanga oyo musajja wa amaanyi show ejja kuyimirira I approached muzeyi Tamale mirundi era nakkiza ntandika okukola so Shone eva mu bali ababulijjo nefuka ya lwakune yali eyekiro muzeyi takola kiro tatambula kiro ne bagizze emisana sisi then netandika okukola yadda ku macha usawa nga 5 okuva 3 mpaka 4 mpaka lwe public demand ngobuweereza butandise okunyuma awo olongiza okuweereza ku TV nali simanyi aba criticizing ebiseera ebyo bali batuufu nnyo aga musaya aweereza bubi yes of course nali I learned on the job wayigira ku mulimu Pasaiga yagenda ngeri nabaga mubijeko kuba wakalango nga byokola yagala ngampita mu lukuubo wali nangamba omusajja mubuuze bwoti ne bwoti naye nga nyina common sense kuba yebibuuze bye yali yagala ngambuuze biriya bikola amawulire nanze simanyi biki bikola mawulire nga bwe ntuukayo neekoma ne nga kati omusajja omubuuzo oti ekibuuzo kya Pasaiga kino ng'okiyisa ku mpewo ate ejjukira obeera ne forces nyingi mu byobufuzi abeeno bakkubira abaludde mu kazannyo bakutiisa gavumenti ejja kukukwata okitegeera ebya gavumenti ebyo nga sibitya kuba nze ndi muyiribi nze nali nkimanyi nti okunkwata ojja kukikola naye tojja kuwangaala nakyo olwa background yange mu family osobola okukikolakolamu kala awo naye kiyinza obutawangaala nakyo so nentandika amawulire munnange bino byonna byolaba mbiyigidde ku mulimo mu editoriyo ya Pasaiga gye nayigira okweditinga ku TV ya Pasaiga kwe nayiga presentinga Tamale mirundi ye musajja ow'amaanyi gwe nasooka okuhostinga owulira kubanga background yange namukubira nenjogera naye ebigambo natukkiriziganya netutandika okukola show kakati ndi ku mutendera gwa film making I have taught myself this through finding Caviton nemubuuza Caviton ka video ko nga kanyumidde kali wakakoze otya bwaba musajja mulungi andaga kati collecting knowledge from 1000 people this is Kanka better than the 1000 people kati bwe nzija ku YouTube natandika ne show zange ze nakolanga ku TV nenzikozesa okuzijjanga mu editorial nziteeke ku mukutu ogwange oba okitegeera natandika nga show ze nkoze eri ku TV Pasaiga at one moment yancreatingirawo show yebyo show yali nga history nga ayagala ntandika okukolanga ku bino Iraq biki ebyentalo nangamba naye nedda tandika ng'okola show ku bantu abaali voko edda naye nga kati baasirika nsho n'agituuma omumwa gw'edda gwalagawa nga ndeeta okwanalayizinga omuntu nga kankugereze nga Kenny Lukyambuzi nti luli yali voko nnyo ng'akuba gavumenti kati tukubaganye ebirowoozo yabaaki yalagawa Pasaiga yali creative kakati bwangamba netandika okukola sheeyo omumwa gw'edda gwalagawa naye shweyo teyagenda ku mpewo natandika kugieditinga nangamba soko editinga shows za mwezi kola ku bantu ba mwezi bali bana kubashe ba emu buli wiki o editinga ozimpe tutandike eventually ne wajja wabo omutima omubyawo ku TV eyali space yange ne bagibawa batukuba nnyonnyo nga bagala batugobe ne ngamba kansigazeko awo emu
nga balaba nze omusajja ampadde hours 3 ku TV olw'okuba nti nze mu ndagaano yange ne Pasega temwalimu musaala era abalimba Pasega yali tasasula nze nagende wayigala mugaba muzeeyi nze saagala muki musaala njagala mpewo kati gwe lujjo kitegeera omuntu okuwa essaawa namba kuki ku mpewo ye nga yakusasulira omusolo nga bwe nkugambye I needed skill and an audience and the following empewo yali enyamba okufuna audience ate nalimu ka political mind nga ndowooza 2016 nja kwesimbawo ng'ate sirina ssente zigenda kusaasanya mu kalulu nga kanfune TV onaayogereranga ebyange of course nze neepimapima mu kye naamalawo kye siikole kuggusa nakiraba mangu ekyo nenkola ki ne nninda obudde lwe ndiba nkikoze eki nkisobodde ate by then nalina emyaka 28 nga ndaba ngenda kweteeka mu kazannyo akalimu n'okufa kazannyo k'ebyobufuzi ke Uganda wano kali malicious a bit okitegeera nali sinatuuka keyimbamu nga n'abasobola okumbeera emabega basobola okugira naye ate ndowooza nejjusaamu olusenga oba singa nakayingirira awo asinga ndowooza fe ab'ebitaano kazibu nnyo singa fe bavume ebitaano naye newe nakaleka kaakati ntandika ogenda ku online nga mazo studyinga lujanze nsoma nnyo neesomesa kyemba njagadde okuyiga nakizuula nti trendi y'amawulire eno eshifting eva mu analogo the Uganda nekirealize nga badde digital nekiraba nti the future of Ugandan media is online ejja kuva ne mu digital edde ku online nenteegera eri. So Ugandans are moving towards me because already jendi. Oh yeah. So nachi studying and endaba nti media eno one mainstream media ng'okola waliyo kye bayita bakiyita batya nkyerabidde ate minimum broadcasting standards. Minimum broadcasting standards in countries of Africa is guided programming. Somewhere somehow government yekuguidinga ku kikyo olina okukola. Waliwo byojja okukola nga gwe ngolooza bikuyisaawo bakukabe. Okitegeera? So minimum broadcasting standards is ne quality ya content gye njagala okukola oluusi nga ziviolating a minimum broadcasting standards oluusi nga tojja kgenda ku TV kwogera linnya nti oyo Caviton yakoze bwati ojja gamba waliwo omusajja omutonotono owakalevu naye ng'abantu baagala ku nnyama bw'oba okuba Caviton mugambe Caviton ate bijja eyo naye bw'aba alina kyabadde akola ekibi wajja okutegeera nti bakoze eki okuba tooki naye ndaba nga tooki eno tosobola gikubira wali mateeka ga UCC ne ngamba we need to create an alternative that can fight the status quo. Si kusuula si kukuba kusuula wabula kutunuza kulongoosa nti ebimu ebirema okuyisa ku TV. Okimanyi bulungi TV investment z'abantu okimanyi bulungi investment z'abantu gwatakolagana naye mu byabufuzi tayisaawo kirungi kyakoze kakati oyo bw'aba agasa eggwanga ekikyana akiyisaawa. TV ezisinga ziri based on political affiliations mu lino eggwanga nti osanga mu byalo eyo nga radio z'aba NRM okitegeera anti yalina capital niyamuteekawo kati wa NRM oyo ng'ajja kuziba ebirowoozo by'abantu abagenda omuwakanya omulemesa ki entebe. So I saw this as an alternative to create an alternative space for other people and alternative ideas. Nga the only way you can create alternative ideas is to start where you can start small and grow with people. Otandikira wosobola okutandikawo omukutu online tekikostinga sente zigulawo TV oba zigulawo ki radio but ate tewali akuganda kubeera responsible ng'ogenze ku online. Therefore I created that alternative nentandika okukwata content ono buno bu content bwe nakolanga ku TV nga mbwa uploadinga ku YouTube basayiga nanzikirizanga ne show yange gye tukola ne Tamale njiteeka ne ku YouTube yange yakukkiriza nga content mujja mu editorial mujja kushwalezo baligani Rigani Rich Ntale ne bamumpa nzola okuba nali ngize editing ne mutema nga tafaanga na Pastor Iga ye na uploadinga ku ABS TV official nange ne uploadinga ku TMO. Abatio Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandikanga ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'Ekumi, that is November. Bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington London era nga ojja kubanga osasula pounds 1000 eri ggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabeegattako obeegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo.